Mukama wange Ayi Ssaabasajja, nze omutontomi wo omuzira mu bazira omulangira yeddira embwa Maseruka Stephen Guluddene muzzukulu wa Mutasingwa. Nzaalibwa Bulemeezi ku kyalo Kibiriizi okuliraana olubiri lwe olw'Ebaamunaanika. Ndi muzzukulu we yaliko Ssaabalemeezi Kezekiya Balizakiwa Mayanja eyaliko ne mu Batakabbu agalamidde ekibiriizi Baamunaanika mu Bulemeezi. Nva mu nnyumba y'omulangira Guluddene George William ekibiriizi Baamunaanika mu Bulemeezi, nsibuka mu luggya lw'omulangira Mensuseera Mulindwa agalamidde ekyanika Kasawo mu Kyaggwe, mu lunyiriri lw'abalizaala mulala ekyanika Kasawo mu Kyaggwe, mu mutuba gw'amayanja Balizakiwa oguyitabira ekibiriizi Baamunaanika mu Bulemeezi. Nva mu ssiga lya Bemba Kivuvu mu kasolya akajjajja Mutasingwa antembeeta n'antuusa mu maaso go Ayi Beene, so nga ku ludda lwa nnyabo eyanyonsa nsobole okukakata ndi muzzukulu w'omutaka Kasujja e Busujja. Bukaajumbe ab'embwa ffe tukukulembera ng'ogenda mu ntabaalo zo, tukusitulira ejjembe ly'omusisi eryatukwasibwa jjajjaawo Ssekabaka Kateregga, era buli lwenkulaba onzijugiza ebintu bingi. Kituufu nkulidde ku mulembe go Ayi Beene, kitaffe wasiima n'ogutukwasa. Oli mutebi ddala atebuka abalabe ba Buganda, muwenda yawendula essanyu lya Buganda, Ronald eyalondebwa Katonda. Kalala nkoma wokota mukama wange, emyaka 31 ngozizza eŋŋoma muzza ŋŋoma. Otulamudde bulungi nnyo Ayi Ssaabasajja, ebikutegunkanya bitukaabya, ebikweraliikiriza tubiwalana. Tukyaliyo basajja bo enkwatangabo, bakyaliyo abazaana bo abateemotyamotya. Magulu nnyondo nantalinnya mu kateebe, mbadde wano omutima ne gundowooleza embuga konze bunaaba buganzi buno, ne ndowooza okunyigirizibwa kw'oyitamu okw'omubiri n'okw'omwoyo. Ne ŋŋamba olaba nze yakulembera ab'enju yange bokka, nze ndwalamu ne ŋŋamba banaabaawo batya abantu batu, naye ate olwo ggwe kitaffe ateesa ffenna n'otupangira. Ngambye oba nkole ntya nze ataasoma busawo nti obulwadde mbugobaganye. Nfukamidde wansi baffe n'enseesa mu kyoto, ndaajanidde bajjajjaffe abaabangawo Buganda. Bw'abaawo ensobi ezaakolebwa mu butamanya batusaasire, twawubisibwa bakyamu ennono tweyamye okugiruka, ndifiirawo okulwanna mu nswa tutabaale tugizaawule. Fukamidde wansi n'ensaba Tonde eyatutondeka, Kabaka bulamu ntudde wansi ne mwegayirira, oba amakula ge ag'ente omwenda enzirugavu ezirina okumuweerezebwa buli mwaka zaawoolera, ndikunganga Abaganda mukama wange ne zisondebwa. Bwe maliriza ebyo mukama wange ne mbaka ekalaamu, nkulombojjere Ssemanda by'ensula ndowooza. Lugabake yakwata ebigambo n'abimpa mbikozese mu lulimi olwaffe Oluganda oluwooma ng'ettungulu. Konze kankulombojjereyo ebbaluwa mu ngeri bw'eti: bw'onoosiima yeegatte ku ebyo mukama wange, oba oli awo ebikuwummuza ebirowoozo. Lukeberwa bangi ky'oyitamu mukama wange nkimanyi kizito okusitula, naye oluusi ebitusoomooza bijja bitulambike, nga bitulabula okwenoonya atudde mu kkubo eggolokofu. Ebyafaayo biraga okusoomooza buli omu kwe yassanga, naddala abakulembeze baffe abatuyunga ku nsibuko, n'ebibimba bibimba ne bimala ne bikka mukama wange. Ebikusoomooza bujja kukyangaza engero ezaayita. Essuubi lyaffe liri mu ggwe Ssaabasajja wa kuno, nga tujjukira bassekabaka abaafuga Obuganda. Okusoomoozebwa kubaddengawo nga bwe basala empenda, era baalwanga ddaaki ne bamala ne bawangula. Kano koleyo Ssekabaka Nakibinge omulwanya muli baffe eyalwana n'Abanyolowera n'Abamala akababba, nga baatuzinda ebiro ebyo ng'era tebatembeka. Omuzaana w'Enannono alyoka amusongolera Mulizi Tutaase, ng'amafumu ge yali alwanyisa gatuuse okukeewa, naye bwe zaagaana okututaasa amasomo gye yakiraba, yessa ku mazzi n'agenda Essese ewa Wannema, amusaba omwana w'ekyowe eky'omubazi ajja atutaase, kuba kyowe yalwananga ng'alwanira mu bbanga, era kye kyamuyisa Kibuuka bwe yatuuka e Buganda. Kabaka olw'okwagala okulwanirira abantu be, omusingo yalekayo mulongo we nga kyowe bamuleeta,
Kibuuka Omumbaale erinnya lye twamuwa e Buganda yafutiza Abanyolo mukama wange era n'abatwala entyagi. Kabaka Nakibinge Abanyolo bw'atyo n'abawangula, naye ntuula mukama wange n'enneeso y'ekibuuzo nti oba embuga ya Wannemesese oba tukyagiwa ekitiibwa. Kabaka Ttembo ajjukirwa mu bassekabaka abaayita okusoomoozebwa kwe yafuna Abaganda baamulwanira era yasigala mu nsi ye ng'abalamula mu mukwano. Ye Ssekabaka Muteesa owookubiri eby'ekifere yagaana okussa omukono ku ndagaano ezinyigiriza abantu be. Waakiri okuwaŋŋangusibwa Obuganda n'atabutundayo, bajjajjaabo kitaffe okusoomoozebwa mwe baayita twawula budde naye enjawulo ndaba ntonotono. Mvunnamye gy'oli baffe essiima nkuloopere, oli muzira nnyo tweyanze okutulamuza omukwano. Mpaawo kitakya ebikulumbagana tebikusinga maanyi, tutereeze ennono yaffe bajjajjaffe batulwanire. Lukoma Nantawetwa nga tusemberera okutuuka ku lunaku kwe tujjuukirira amatikkira, era nsaba mukama wange osiime mu bbaluwa y'emu eno nkukulisa olutabaalo mukama wange mwe wayitira. Mukama wange Ayi Ssaabasajja, bwe gwali gwakayitawo omwaka gumu gwokka ng'otudde ku Namulondo y'abajjajjaabo nazaalibwa, tukulidde ku mulembe gwo Ayi kitaffe wasiima n'ogutukwasa. Kalala nkoma yogayoga nnyo Lukoma Nantawetwa, emyaka tubala 31 ng'ozizza eŋŋoma. Muzza ŋŋoma otulamudde bulungi nnyo Ayi Ssaabasajja. Kulikirayo ddala okulamusa omugga Namusa, kulikirayo ddalayo Omutaka Ssemanobe. Weebala okulwana olutalo olw'ebirumbirumbi, emyaka tugenda mu 31 kati ng'okyalwanirira Obuganda. Matabaaluko nnyo Ayi Ssaabasajja. Saabawanguzi ye ng'oli mpalabwa ddala. Kulikayo e Bukerekere, kulikayo mu nju Buganda, kulikayo mu nju Bwanika, kulikayo mu nju Namiryango. Gwe mpologoma gwe Musota, weebalege okulasa ku ntenjeru, yeebalege Mukwenda yakukwange engabo k'amaanyi, yeebalege Nankere yakutikira engugu w'ekitiibwa, yeebalege Bishop Misairi Kawuma ne Bishop Adrian Ddungu abakusabira omukisa. Nantabipingwa, weebalege okunyweza ekyanzi ky'amasembe maya, kulikayo mu kiyulu ky'Obwakabaka okujjayo oluyulu n'olukamu ekibbo, bw'ati anaakulumbagana mbwa gy'akutabaale, anaakuvangako obukumbu ng'ekibbo ekisuulibwa wansi naye ne kitabongoka. Sseggwanga, kulikayo Ssikirabanga, weebalege okusimba Omutuba. Twesiimye nnyo olwa bujja bukula ku lwa Mulamba n'ensigo. Ayi Ssaabafumbo wasiima nnyo. Twesiimye nnyo olw'abambowabowa b'ennono abalina okukutambulirako buli w'olaganga bagombolole ebikupangirwa ebikyamu. Musisi Mutenzaggulu, kulikirayo ddala Ekibalangulo, kulikayo Najjanankumbi ew'Amakamba. Ayi beene weebale kusimba nkumbi. Baffe, kulikayo ewa Ssebwami, weebale kwesamwesa Buteba. Buli aneepampalikanga okukuvuganyanga oli mukubanga Buteba mukama wange. Lukeberwa, yeebalege Kasujju Lubinga, yeebalege Juma Kateebe kabaka w'emyoyo, yeebalege Ssaabaganzi kojjaawo, yeebalege Kibaale omusigirewo, yeebalege Nnaku ow'Effumbe. Beebalege bajjajja abataka abakulu ab'obusolya. Kabaka nga yogayoga okunaanikibwa eggoto, Obuganda bwasamba endigito, ekiswa Nakibuuka bwe kyabuuka enswa mu maaso gaakyo omwenda, mukama wange ng'otikkirwa. Omuti ogubala ensimbi n'ebikomo, Obuganda butimbagana ensuulumbi ku matama, buli lwe bukulaba ng'olimu agasamba endege. Ebikutegunkanya bitukaabya, bw'obuuya nga naffe tuseka, bw'osamba endege nga naffe tunyeenya ku galiba enjole. Kulikayo ewa Ssebwana, weebale kwetikka nsumbi. Kituufu ebiyita ekiro ne kabaka weetikka, kulikirayo ddala mukama wange. Nnyene lulimi, tweyanze nnyo okuba entabiro y'olulimi lwaffe gwe tunoga erinnya, anti olulimi ly'eggwanga. Nze omukopi mba na buliri, gwe Namunsi oba Nantowo. Omukopi mba na Kalira, Sseggwanga oba na Mulongo. Omukopi mpasa, maaso moojo okuba nkanamu. Omukopi nkwana bukwanyi, kabaka weeroboza bweroboza. Gwe bw'otegunkana, olwo omukopi mba nkaaba. Omukopi agenda mu kaabuyonjo, gwe kabaka otwalayo makula. Lukeberwa bangi, nze omukopi nseka, gwe kabaka tugamba obuuya. Nantakubwa mugongo,
omukopi bwemba ndya mmere gwe tugamba kabaka ali mu bibbo, omukopi nkula kabaka oyuguuma, tokyalo olambula, tolonda osiima busiimi, so tetugamba nti kabaka alwadde, tugamba kabaka addugadde. Mukama wange Pemenku nga yeebazibwa ennyo omujaguzo. Beebalega ab'embwa abakukulembera ng'ogenda okutabaala, beebalega ab'embogo abakukongojja ne bakukaazakaaza eri Obuganda, beebalega ab'engeye abasawo bo abakulu, twebaza bannaffe mu bika ebikuuma ekiwuukyo, beebalega ab'ebitongole byo eby'enjawulo mu lubiri, so nga n'ebika ebirala by'essinokoddeeyo beene siima mbyebaze tebinyiigira. Abantu bo bonna Mukama wange bemmenye ne bessinokoddeeyo, bonna basiiba bakka ku maviivi nga basabira ggwe. Tebuka Mukama wange. Liiso lya mpungu alengera ekiryebweya nga tukunuukiriza okuweza emyaka 31 ng'ozizza eŋŋoma. Weebale kuwuliriza nga mpiima Nabwangala yakukwasibwa okusala emisango mu bwenkanya. Otulamudde bulungi nnyo Ayi Ssaabasajja. Oli mugattaagatta abaana ba Buganda ne Uganda yonna awatali kusosola. Anti Buganda esenza newankubadde basserwajja okwota beefunyiridde okutuula obufoofofo n'okutusigamu abaabwe baagala okutukiza entannama naye kyapaana. Oyita mu kusoomoozebwa kungi Ayi Beene, okulabwako n'okutalabwako okw'omubiri n'okw'omwoyo. Bangi bacocca Obuganda naye oli mpagi yaffe Sseddugge, matumpaggwa oli Seppulingi yaffe. Mu bukakkamu n'obukwatampola otulambise bulungi nnyo Ayi Beene. Siireme kwegayirira mutonzi atutaase Ayi Baffe akusuusa oveeyo ewakasujja. Magulu Nyondo, abasajja bo enkwatanga bo n'abazaana bo abateemotyamotya, tukyawa era tuwalana nnyo ekintu kyonna ekinafuya obwakabaka bwaffe. Era tuwera awaakiri okukuuka ekyala okusimba Nakakongo, naye empologoma esigale ng'ekyawulugumira mu kisaka kyayo. Mukama wange, mu bbaluwa gye nawandiikira Abaganda nga 17 mu Kutulansanja wa 2024, nakubiriza Abaganda okusigala nga tuli kitole tuleme kwekutulakutulamu, tunywerere ku nsonga ezigasa obwakabaka bwaffe, buli omu amanye era atuukirize obuvunaanyizibwa bwe, lwe tujja okuvuunuka ebizibu ebitusoomooza. Luwangula, newankubadde Omuganda omutuufu teyeekubagiza era tafootookerera, naye nja kuba mulyaza amaanyi bwe nnaakomeka ebbaluwa yo nga siroopye biri mu nsi yo. Kitaffe, siima nkuloopera ensonga zino ezisula zintagazza mu kiro eyo. Tukuze batunyumiza nti bakabaka baatuulanga ne bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya entakera ne bateekateeka butya bwe batuteesezza ffe ng'abazzukulu. Semanda agamenye embazzi n'okugiyunga. Kituufu kimanyiddwa nti Buganda yasangibwawo weeri era eribaawo. Bwe kityo nno bwe kifaananira ddala ne ku nnono yaffe, nsiiba ndaajanira Ttonda atuluŋŋamye, buli kika kyegazaanyize butereevu mu buvunaanyizibwa obwakikwasibwa bajjajjaffe, oba oliawo kinaatutaasaako ne ku miteeru egitulumbagana gye tuyita egyakolebwa mu nsobi awataali aluŋŋamya. Sekiryose Lulanda ekimaamidde emitala n'emitendera, mbeera wano amaloboozi n'engawulira nga gayita ag'ensoola eziwulirwa mu bika byaffe oba bituufu. Muli ne ŋŋamba nti singa oba beene wasiima. Abakulu b'ebika ne batandika okukwanjuliranga abasika baabwe nga bakyali balamu, tukendeeze ku ntalo z'ensoola eziwulirwa ennyo mu bika byaffe. Omutanda, tuli mu nsinga obutayagaliza, obuli bw'enguzi, enkwe, obukenuzi n'obulabbayi bikulu okusinga omuddo. Era ebintu bingi ebyaffe birabiddwako nga bitogebwatogebwa nga mwe muli n'ettaka okuli ebifo byaffe eby'ennono. Sijja kumenya byewala, ntandikidde ku ttaka ly'eggombolola Baamunaanika gye nsinga okumanya obulungi. Mukama wange, nze mpulira okukkiriza muli nti ettaka eritasenguka tukyalina obusobozi okununula ebifo byaffe eby'ennono ne tubizza ku nnono yaabyo bajjajjaffe abaabirwanirira ne batatukuba buswanyu. Gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja. Kisiikirize ekya Katonda, nsiiba nkusabira essaala buli nkya nga siterebuka. Totyamu Mukama wange nti oba engoye zinaakuboola ogenda kutereera Mukama wange omubiri olabe nga gudda. Kasita basajja bo weetuli abanaalumba ettalo okuyigga. Fumuulizannyira mbwengula
kitaffe siima mukama wange ebbaluwa yongikomeke neesunze nnyo baffe ebbaluwa bw'eneekutuuka nsaba nnyo bajjajjaffe bakutegulirewo ebijinji okomewo mu nsi yo otugabule ku ddoboozi bakutaasa amaaso amabi ag'okumpi n'ewala bakusembereze basajja bo abeesigwa abataakuterebule. Tebuka Ayi Ssaabasajja.